Okunyinya amatabi ku Eklezia St. Felicitas esangibwa mu kibuga Town Council. Abakubiriza obutakyukakyuka mu bukkiriza mu kiseera kino eky'amazuukira n'okujjukira Kristo mu buli kye bakola. Olunaku luno Yesu atutegeeza nti ayagala okuyingira mu bulamu bw'abantu mu kitiibwa. Ayagala okuyingira mu bulamu bwo mu kitiibwa. Yombako omukyalo b'ekibuga Kaya Kristina Kimwera ategeezezza nga bazimba ekizimbe ky'omulimu mugenda okuva ssente ez'okulaakulanya ekigo. Tuyingidde n'amaanyi mangi mu mwaka gwaffe ogw'omwenda. Ate era olunaku lwa leero nga tujaguza emyaka 8 parish yaffe yataddewo ekizimbe. Olwa Bishop awadde abaana 34 esaakulamento. Iyo misi y'amatabi ku Lutikiro Lubaga ekulemeddwa mu kyasala w'essaza Reverend Father Pass Male Ssentumbwe nga basse kusimba nnyiri nga banywa amatabi. Father Male mu kuyigiriza yambalidde abakulembeze abasusse okwirowoozaako bokka ne batafa ku bantu be bakulembera. Ekyo kwe kubuuzibwa Kristo kyatubuuza, oli mwetowaaze mu bukulembeze bwo, mu maka go, ku mulimu gwo. Akubiriza abakkiriza okwesa ekiseera kino okunyweza empagi 3 ez'Eklezia omuli okwegayirira okwebonereza n'okudduukirira. Bamusookera ddala mu kwegayirira ennyo, mu kwebonereza ne kugaba ku byaffe. Ye Musenyeri John Baptist Sebayiga bwana mukulu w'ekigo kya St. Kizito bw'ayisa Bannayuganda okuwala emizizo omuli obutemu, obuseego, obubbi n'ebirala. Abadde akulira omisi ey'okunyinya amatabi ku kigo ekyo bw'atuse Bayiga alaze obunyamivu olw'emize giyongedde mu bantu okuli obubbi, obutemu n'okuwaayiriza. Emirundi mingi tutunuulira ebituufu, tutunuulira amazima netwagala okugafuulafuula. Ate emisi y'okunyinya amatabi ekinami kyene etandikira ku Eklezia ya Bikira Maria eri ku kkubo awali omusaalaba. Bwana mukulu Father Stephen Siba yakulembeddemu ng'ono akunze abakkiriza okuyisa obudde buno obwa wiiki entukuvu okwogera okuyisa obujja mu kwogereza. Weetegeke awo okusiiba mu wiiki eno entukuvu, abatanakola bikolwa bya kisa mu wiiki eno entukuvu okusoma ennyo. Ye minisitule omubisi wa gavumenti ez'ebitundu Emmengo Joseph Kabuki era nga yisa abakristo Walutika ajjukiza abakristo nti waliwo ebikolebwa nga byetaaga obuyambi. Omuntu bw'abaako n'ekyamasanyu abantu banguyira okumukwatirako. Era emirundi mingi omuntu ne bw'aba ng'ali mu nnaku esusse atugamba okuva kumukwatirako, ne bw'aba omulwadde tuyinza obutamukwatirako. N'endamuja wa Kristo yeeyiye ku kigo ekyekinoni mu lwengo okunyinya amatabi. Bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Kizito Lubega asizirawo n'ennyamira olubunanfuusi obuyitiridde mu ggwanga. Tubeera bannanfuusi, tubeera abantu abalu. Mujjukiro lyagamba naye naawe osobedde oba olika bwabeera kaki atanya kutuuse ng'oli kabisi n'akakutuuse waka aketuuse kakwa. Ye Father Pascal Siwalwa awaledde Fatima eryantudasi abantu okumya okulyamba naabwe enkwe asinda mu misa y'okunyinya amatabi n'asaba abakristo okuyamba ng'abo abali mu bwetaavu. Abantu beesize abantu batwesize, abantu batunooze, omuntu n'abeeri nga Yesu yagenda n'alonda abantu bali 12 mu nsi yonna nga beebeesibwa. Ate abakristo Eklezia awalidde obuwaliriza mu kigo ky'ekitagobwa emisa olw'edde ne beetaba mu kukolo binyimbi zitendereza omutonzi akazibwako Iraista Karoze. Bakozesezza okuyimba kuno ng'akuyiga okusonda ssente obukadde 3 ez'oggula ebyuma byakwaya nga Francis Buli Kabonge bw'annyonnyola. Twagala okuba nti tukozesa omukisa guno okukoowoola abo bonna abaagala okutudduukirira tusobole okufuna ssente nga tuzisonda nga tuzijja mu bantu okulaba nga tugula ebyuma eby'omulembe
instruments ez'okutuyamba okulinnyisa omutindo nate ogwa kwaya eno. Wosaliza akabinti ku gas oyo fire. Tonyeza teriwe situse na teba kutunda mu butale. Jimba dinga mbagambi banga lyonna. Ulabaluli balirumu yewankolo bisemu amaso labagarana notulo yanukulo bakatogere jirala omuntu gukutte mu bootcamp ya Miss Mr. Bukedde abaana gye bawandya fire ku fire. of Righteousness abuulidde enjiri y'obutuukirivu mu lukuŋŋaana gaggadde lwakubye ku kisaawe ky'Ebboma mu Mbarara. Ono yenyamidde nnyo olw'ebikolwa eby'obukaba, obwenzi n'okukabasanya abaana abato ddala ebyeyongedde ennyo bw'atyo n'asaba ababikola okwekomako. Okugenda Mbarara, Nabbi Daudi owa Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness atuukidde mu nnyonyi era ayaniziddwa musanyu. Yegattiddwako abagoberezi be ne bayisa ebivulo mu kibuga era nga basannyalaza emirimu. Ku kisaawe kya Bboma yaniriziddwa Namungi w'omuntu Bakira Obwedda alinze okuwulira ku njiri ey'obutuukirivu. Kino wabaddeyo abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'abavudde mu mawanga nga Kenya, South Sudan, Rwanda n'awalala. Kwaya ez'enjawulo zisoose kubuulira njiri nga ziyita mu nnyimba. Mu kubuulira, Nabbi Daudi alaze obwennyamivu olw'ebikolwa eby'obukaba n'obwenzi ebyeyongedde mu ggwanga. Alumbye ne basseddubuto abakabasanya abaana ab'obuwala mu masomero ne mu nsi ey'okunoonya emirimu n'abasaba balokoke. Amaliriza asaba abantu okukola ebyo Katonda by'ayagala nga ly'ekkubo lyokka linaabatuusa mu bwakabaka bwa Katonda. Toyinza gamba nti ntegeera Katonda. Jennifer Namiyangu, minisita omubeezi owa Bunyolo era nga yakulira ababuulizi mu kkanisa eno, asabye abantu naddala abagagga n'abasomi okutwala enjiri ng'ekintu ekikulu singa baagala okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Kimanyi ne mu Bayibuli omwo kigamba nti abagagga, abayivu, ab'ebitiibwa kizibu nnyo okuyingira mu bwakabaka obwa Katonda kuba batira okwemanya ne balowooza kyekyo. Denis Beyunga akulira abavubuka mu kkanisa ya Nkola agambye nti enjiri eno ejja kukyusa nnyo abantu Embarara. Nabbi Daudi yabaasa kwegesa abantu okukora, okwekorera n'okwebiisaho. Amakulu gaakyo ngu abantu abalatwala emesegi ya Nabbi Daudi bakagita mu nkora. Robert Kanoso amyuka RCC wa Mbarara City asiimye ekkanisa ya Universal Apostles Fellowship of Righteousness olw'okugatta abantu n'okubakubiriza okukola n'abasaba n'okubakunga okwettanira enteekateeka za gavumenti. Kati mu ddiini gye babeereeyo nga baba bagikirizaamu nnyo bwe banga ewagira government programs gavumenti tugamba nti kituukiridde kyekyo ekigendera kyennyini. Ivan Lubega yakusakidde Green ku Lwabukedde TV.
agataliiko nfufu ag'ebyemizannyo nsaba tugatandike n'emikisa gya kilaabu eya Manchester United okumalira mu bifo ebina ebisooka gisanyaladdemu ng'eneekubiddwa Newcastle goals zibadde 2-0. Kaakati Newcastle United ejje Manchester United mu kifo ekyokusatu okudda mu kifo ekyokuna, wabula nga ttiimu zombi zenkanya obubonero 55.